Owandise ku nnyimba nga ziri wera wandikidde bayimbi ki? Mpandikidde nzijukira oluyimba olwaganje ennyo wano lwe nawandiika ne Musumba Wilson Bugembe. Yali ankyaliddeko bwe twali e London. Kati nga nina studio gye nali producingiramu ennyimba music. Olw'okuba gwe gwali ndowooza omulundi gw'ogusoose gwe yabuuliriza kwekungwako ne tukola collaboration. In fact nayimba naye, twayimba babiri oluyimba ani ayinza otulawaatula Mukama. Olwo oluyimba twakolagana ne Musumba Wilson mukwano gwange. Tubadde tusuubira engeri gy'otegeka ekivulu nga muyina kolabo naye yandibaddewo wano Pastor Wilson Bugembe, naye essaawa eno titumulabawo. Wilson taliiwo wano essaawa eno, naye ayinza okutwegattako essaawa yonna kubanga mukwano gwange nnyo. Naye mmanyi bulungi nnyo nti muwala we Musumba Justin Nabosa ye Yoshua Deal ajja kubeerawo naffe. Musumba Wilson kwasaganya ebintu bingi, ayinza obutabeerawo wano naffe, ayinza kujja buzi ku konsati naye nga kyalibadde kirungi singa naye yasobola, naye olw'obudde ayinza okuba nga tasobola kikwasaganya. Abayimbi ba gospel baguddewo omuze nti we baba bategeka shows nga zino eza gospel bagoba oba tubayita abayimbi b'ensi nga bagamba tebabeetaaga mu kivulu. Should we hope nti nawe gw'omu kwabo bataagala bano bayimbi abayimba secular music kubeera mu show yo? Ekyo tekiba kiruŋŋamu. Abayimbi ba gospel baliko eddimu. Kibanga muvubi agamba nti nze ndi muvubi naye sikolagana nangege, sikolagana na njunguli, saagala mpuuta. Kati oba omulimu oba togulina, omuyimbi wa gospel aba alina obubaka nandirowoozezza obuva eri Katonda. Target oba abantu be yali badde abutuusaako abasinga bebo booyise nti ab'ensi oba secular music. Kati nandirowoozezza nti kyekiruŋŋamu bw'oba ng'oli muyimbi wa gospel okutagetinga n'abatannaba kusomoka kujja eno gwe mu kyolimu. Nandirowoozezza nti obubaali badde obulungamu. So ekyo kijja kuba kyetaagisa okutereezaamu okulaba nti abayimbi ba gospel bagenda bagaziya endowooza yaabwe nti tojja kuyimbira balokole bokka. Kyalibadde nti oyimbira kankiteekebwe nti gospel music bubaka obuva eri Mukama eri abantu. Abamu balokole, abamu si balokole. Abamu basiraamu, abamu banzikiriza zonna, abamu bonna basamize. Tekigaana kubatuusaako obubaka ng'oyita mu music. Omuntu omwe yeefuula pulezidenti wammwe gwe bayita Laneek yavaayo n'abataakinga abalokole abategeka ebivvulu n'agamba nti mukoze kimaala ati obulaba nti ebivvulu bizzenga abamu bibalemerera ne bibasala. Kati ndowooza nti ali entitled ku ndowooza ye. Eyo eba ndowooza ye eyinza okuba nga tekiikirira abantu bonna bwe balowooza ku bayimbi ba gospel. Naye nga okuddamu kiri kyenjogedde nti mu kusookera ddala bw'oba ng'oyimba gospel baba bakutumye, Mukama aba akutumye eri abantu, si balokole bokka, eri abantu bonna. Kati tuba twetaaga okugaziya ku ndowooza yaffe tukkirize nti n'abatali ba gospel nabo beetaaga okuwulira obubaka obwa gospel. Ayinza okuba nga bw'atyo bwe yakola Gabi, Mukama mwongere omukisa. Nga bwe ŋŋambye nti Musumba Bugembe ye ate tuva walako mabegako nga Gabi nze sinnaba na kumutegeera. Kati yali mukwano gwange mabegako. Kati olw'okuba twakwataganako mu kitone ky'okuwandiika ennyimba, omukwano gwaffe oguba nga gwabakoola. Ekyokuba nti taliiwo wano tekiina kyekitegeeza nti oba kubanga ne juzi tulina omukolo kwe twabadde ne Musumba Bugembe n'abaako amagezi gampa nange ne mbaako amagezi ge muwa. Ekintu kyaffe ne tukitambuza bulungi bwe tutyo nti
sirowooza nti gaba mafuta naye kuba kussaamu kitiibwa Mukama wamutuusizza. Mba nzisaamu ekitiibwa nti muganda wange Mukama alina gy'amugye era nga bwe tumanyi story ya Musumba Bugembe nti avudde wala okuva ku mulembe guli lwe yayimbiranga akasaati ka yero n'okutuusa kati watuuse. Ffe tuba twebaza Mukama tujaguza olw'ekyo Mukama kyamutuusizzaako. Bw'atwegattako bw'atweyungako ate naffe ne tugabana ku ssanyu lye kubanga Mukama tukiraba nti amuguliddewo emiryango mingi okuba nti akoma ku bantu. In fact ye ensalo zonna abantu oluusi zibateekawo nti kati ate mwe muli ba gospel batuukirivu ye naaba nga azibuusa amaaso kubanga ekigendererwa kya gospel music kwe kutuuka eri abantu abatannaba kusembera eri Mukama. Si kubakyawa si kubazalawa ng'enjogera yaffe bweri naye kubasikiriza nabo bajje obaolyawo bazuule abamu ku ffe kyetukkiriza nti kitwangi. Pastor, oli musajja mufumbo? Ndi musajja mufumbo ate obufumbo mbuluddemu emyaka egiwera okuva mu gw'ekyenda-mu-3. Yesebo. Mukwano gwe gwe wakola naye oluyimba Pastor Bugembe yakaaba amaziga n'agamba bannaye mumusabire ku ssaala naye afudde omukyala. Wali omusabiddeko oba naye wabivaako wamuleka? Mazima go kanjogere mazima simusabirangako kubanga bwe nnuŋŋamizi b'ebyawandiikibwa bitugamba nti alaba omukyalo ow'okuwasa alaba ekintu ekirungi era afuna okuganja mu maaso ga Katonda. Kati kyenyinza omusabira azibuka amaaso alabe kubanga byambibwa bwe tugamba nti yeetaaga kulaba bulabi ajja kuba akoze ekintu ekirungi. Naye nina okukkiriza nti bw'aba teyalaba anaatera okulaba naye atwegatteko eno mu kisanja mu kiwanja kankiyita ekiwanja ky'abafumbo. Teweeraliikiridde nti emyaka njamuteekamu akasimu mugambe naye bulaza kiki kiriwo kyekiganye oba tumukolera operation obaolyawo nakyo naye bwe naamufuna nja mugamba naye kati bweyogerere njamusimba akazindalo mugambe naye kakati bulaza nedda tojja kulirira kutuukako ekyo otusobedde. Olinga agamba nawe kikuluma omulaba nga talina mukyala. Nedda kyendowooza Pastor Bugembe engeri gye yatandika obuweereza nga mwana muto ne background ye nga bwe tugimanyi abadde alina okubeera steady. Nze mu kunyumyamu naye n'ebigambo byempulidde ng'ayogera yali agezezzaakoko kuyingira obufumbo n'afunayo ndowooza oba ne bamukuba oba ne bamukola batya naye kati enjogera yeri nti agamba gagenze gawona kati anaatera okuvaayo ate wage omusajja era baga nti ennume ekula bigwo ekigo ekimu. Gamba otya? Gye ndi steady. Yeseba amanya gwani? Amanya nze Kateeba David Omusumba. Omusumba ekkanisa eri Kasanje eyitibwa Destiny Upliftment Center. Yesebo. Osumba woyimba? Nsumba bwe nnyimba kubanga okuyimba ne music bye byasooka. Obuweereza obw'okusumba bwajja luvannyuma naye nga neebaza Katonda kubanga byonna bitambula. Yesebo. Yesebo. Okuyimba n'okusumba kye kiwasookamu? Nasooka kuyimba nga tukyali baana bato. Nekijja nga kikula okutuusa olwe kyatuuka mu kuba nti mpandiika ennyimba nasooka nendowooza nti nenzo si luyimba naye oluvannyuma lw'okwetegereza nga nti ennyimba bwe zityo bwe zibeera nekikakata mu nze nti ezo nnyimba kyandiba nti ne Mukama yampa ekirabo ekyokuwandiika ennyimba. Ennyimba kizo asooka tubulira ennyimba ye nga yo ayimbyeko nnyimba kyokusooka? Nayimbako ennyimba album namba actually CD 2 nga siri mu ggwanga wano nga ndi bweru naye nga bw'obeera obwomu naddala ku ggwanga bw'obiyimba byonna nga neesunga lwe ndikomawo eka
sobole okufuna abanywanyi bange, mikwano gyange, abaana bange bampasaganyizeeko ekyokuyimba, naye nga ekirooto ekyo kyatuukirira banga siri ewala nnyo, naye 2019 omuggalo awo nga tegunnaba kujja ne nkwataganako n'abamu ku bano, abamu muyinza obutabalaba naye nga wali ku kivvulo ekijja okujja awo ku Lwomukaaga bajja kuba bonna webali, kati ne nkwataganako nabo ekirooto bwe ngabana nabo ekirooto ne bakikkiriza, kati gwe mulimu guno okugenda mu maaso ogututuusizza okuba nti tugenda kukola konsati yaffe esoose bukya tutandika ne bawala bange ne batabani bange. Anti naye totuwaddeyo taito ya nnyimba nti owayimbyeko zino tuweeyo nga 2 naddala z'okubye wano. Zenkubye wano oluyimba olumu balwagadde nnyo buli gye tubadde tulaga, luyitibwa Omutonzi ye musumba wange. Lugibwa mu Zabbuli eya 23 abasinga gye tumanyi nti Mukama bw'abanga ye musumba wo teweetaaga, tosobola kwetaaga. Olwokubiri baluyita Naayimbiranga ggwe, tuluyita Jehova Naayimbiranga ggwe. Nyinza n'okwongerayo waliwo oluyitibwa Tukuyimusa, Mukama tukuyimusa kuba otukolera bingi. Ennyimba zo nnyingi ddala. Omuntu omwe yeefuula pulezidenti wammwe gwe bayita Laneek yavaayo n'abataakinga abalokola abategeka ebivvulu n'agamba nti mukoze kimaala kyo bulaba nti ebivvulu bizze nga abamu bibalemeza ne bibasala. Kati ndowooza nti ali entitled ku ndowooza ye, eyo eba ndowooza ye eyinza okuba nga tekiikirira abantu bonna bwe balowooza ku bayimbi ba gospel, naye nga okuddamu kiri kyenjogedde nti mu kusookera ddala bw'oba ng'oyimba gospel baba bakutumye, Mukama aba akutumye eri abantu, si balokole bokka, abantu bonna. Kati tuba twetaaga okugaziya ku ndowooza yaffe tukkirize nti n'abatali ba gospel nabo beetaaga okuwulira obubaka obwa gospel. Tulabye abasinga abagendo abakola concerts okusinga abayimbi b'ensi n'ab'eddiini. Twalaba Gabby we yali agenda okukola concert ye ekyayako ewa Pastor Bugembe okufuna amafuta g'omukisa. So tusuubire naawe ogenda kugenda okyalire wa Pastor Bugembe oba ku kyaki y'omukyalire nawe osobole okufuna that omukisa ogwo. Ayinza okuba nga bw'atyo bwe yakola Gabby, Mukama mwongere omukisa. Nga bwe ngambye nti Musumba Bugembe ye ate tuva walako mabegako nga Gabby nze sinnaba na kumutegeera. Kati yali mukwano gwange mabegako, kati olw'okuba twakwataganako mu kitone ky'okuwandiika ennyimba omukwano gwaffe negubanga bwabaakola. Ekyokuba nti taliiwo wano tekiina kyekitegeeza nti oba kubanga juzi tulina omukolo kwe twabadde ne Musumba Bugembe n'abaako amagezi gampa nange ne mbaako amagezi gemuwa, kwega ekintu kyaffe netukitambuza bulungi bwe tutyo nti sirowooza nti gaba mafuta naye kuba kussaamu kitiibwa Mukama wamutuusizza. Mba nzisaamu ekitiibwa nti muganda wange Mukama alina gy'amugye, era nga bwe tumanyi story ya Musumba Bugembe nti avudde wala okuva ku mulembe guli lwe yayimbiranga akasaati ka yero n'okutuusa kati bw'atuuse. Ffe tuba twebaza Mukama, tujaguza olw'ekyo Mukama kyamutuusizzaako. Bw'atwegattako, bw'atweyungako, ate naffe ne tugabana ku ssanyu lye kubanga Mukama tukiraba nti amuguliddewo
emilyango mingi okuba nti akoma ku bantu. In fact ye ensalo zonna abantu oluusi zibateekawo nti kati ate mwe muli ba gospel batuukirivu, ye naaba nga azibuusa amaaso kubanga ekigendererwa kya gospel music kwe kutuuka eri abantu abatannaba kusembera eri Mukama. Si kubakyawa, si kubazalawa ng'enjogera yaffe bweri, naye kubasikiriza nabo bajje oba oliawo bazuule abamu ku ffe kyetulowooza nti kyetukkiriza nti kyetwazuula. Ekibuuzo kyange kisooka, Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe munange. Ekisooka ekivvu kigenda beerawa era okuyingira ssente mmeka? Then ekibuuzo ekyokubiri, criteria ki mwogenda okuyita okulaba nti nno bye tulabyeko ku baganda baffe Juma Mulokole, Gaddi Ntaate, Titus Kuteesa, okubeera nti nnaate obutebe bulemesenga abantu obungi titugenda bifuna ewaffe. Ekibuuzo kirungi nnyo. Ekivulu kigenda kubeera Kyengera, waliwo ekifo kiyitibwa Rose Gardens, obumuli bwa Rosa mu Luganda bwe naliroozesa. Awo mu bumuli bwa Rosa Kyengera kiri ku Masaka Road ku kkubo, tosobola kubulwawo oba ogenze okuyingira. Waliwo tiketi ez'emitendera eziwera. Twafunyeyo discount ticket y'aba students $1,000, twafunyeyo $2,000, tulinayo ticket y'Emitwalo 5 okuyingira, tulinawo VIP oba ya gold $20, then n'emmeeza ejja kubeera ku $8,000, meeza ituuza bataano twasengese. Naye tuyise mu makubo gonna ge tumanyi okulaba nti tutegeeza ku bantu ku kivulu kino nga tukozesezza emikutu gya social media handles zaffe ng'eki abayimbi Blaze, The Finest bw'ogenda ku mutimbagano ne handles zonna za social media. Tulina ne channel yaffe ya YouTube ng'okwo konna tugenze tutegeeza abantu. Tugenzeeko mu makanisa, tutambudde gino emyezi egivuddeko nga buli weekend tulina ekkanisa we tulaze era nga tutwala omulanga nga tuyimba ennyimba okulaba nti abantu abo bategeera era nga there is a lot of excitement. Waliwo okwesunga okusinziira ku ngeri gye batusembezza nga tugenze mu makanisa ag'enjawulo okutuukira ddala ku Sunday neewedde lwasembyewo twabadde nga tulabira ddala abantu nga tebakyasobola kulinda kulaba nti bajja ku kivulu. Kati ng'ogasseeko n'emikwano gyaffe ffe tuli group abayimbi bokka abayimba bali 10 abawala. Kati kwe tugatta n'abakubi b'ebivuga, kati buli omu ne tumuwa genda otegeeza abooluganda abako n'ab'emikwano bajje. Kati tugenza okulaba nga abantu beesunze nnyo okulaba group eno. Ekisembayo kwe kuwerekerwa bannaffe abasooka group eno okuyingira mu industry ya gospel music. Mwe muli omusumba Twina Herbert, era bwe twagendayo mu chachi ye eri wano e Kawempe tugenzewo emirundi egiwera, naye nga beesunze ye yagambira ddala nti chachi yonna nga bwe basobola bajja kujja. Ekyo sigwe gwali busooso kiwulira, naye nakiwulirako ne mu makanisa nawe tulaze nga bagande ffe ennaku z'omwezi nga 3 nze situtumira mwana neesitukira kiggwera wali Ekyengera mu Rose Gardens. Tebateekayo ekirungi overnight tutera kubeerayo lwakutaano naye nga ekyaffe kiriwo lwamukaaga olusoose mu mwezi ogujja. Kati ne Musumba Nabbusa naye ajja kujja, ne Oluganda twabaddeko naye wano eggulo nga twegezaamu. Grace Morgan kati ali based mu UK e London, naye ajja kubeerayo n'abayimbi abalala esisobola kumenya naye nga bangi ddala, bonna bajja kuleeta Kasavu, Kanyama, Kabumba. Kakati Musumba, waliwo kino ekigenda mu maaso mbu abalokole churches zitera okubawagira n'ogamba nze ndeetaaga church eno ne church bweti ne bweti be bagenda okupayaga. Tusubire ba church na church abagenda okujjawo okuwagiza. Kibuuzo kirungi nnyo weebali nnyo ssebo. Nga bwe ŋŋambyeko nti church zo zibadde nnyingi ze tutambudde gw'omukaaga naguno ogw'omusanvu ogwaweddeko ogugwako kati gwako
nga zonna buli we tugenda olwa performance y'abayimbi bano abagulupu bano nga tusuubizibwa nti bajja kujja nga bwe basobola okujja. Sinnaba kuwulirayo batu bagaana kujja, kati tulina obwesige nti bajja kukuuma ekigambo kyabwe kye baatusuubiza, kuba abasinga basuubiza mu lwatu ng'ekkanisa yonna weeri nti bajja kubeerawo mu